Mu kulaba ng'etumbula obulimi mu ggwanga, gavumenti ya Uganda eweereza abayizi 200 mu ggwanga lya Isirayiri okufuna obukugu mu nnimi ennungi eri ku mutindo gw'okukola ensimbi. Bw'abadde asiibula abayizi bano, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi agambye nti kikulu nnyo eggwanga okulaakulanya ebyobulimi okubeezaawo abantu. Wano era asanyukidde eggwanga lya Isirayiri okuwa bannayuganda omukisa guno okulaba nga bafuna obukugu buno. Ssekandi ategeezezza nti eno y'emu ku ngeri y'okutumbulamu obulamu bw'abantu ku mutondera ogw'enjawulo. Weyongera ati n'ogattako ebyoyize ate kwegamba enkola ye ey'okulunda enkoko, enkola ye ey'okulima emmwanyi eba bwegaziwa ebyobugagga bibalema. Mu nteekateeka eno Uganda eweereza abayizi abawerera ddala 216 mu ggwanga lino okuva mu matendekero ag'enjawulo kuno. Mu ngeri y'emu ye ssenkulu w'ettendekero lya Makerere Profesa Mondo Kagonyera atenderezza omukisa guno bw'atyo n'asaba abayizi bano okulaba nga bafuna ebyo ebigenda okugasa eggwanga. We are told, we hear that although Israel is a country which is largely rocky and dry, they don't use any more than about 2% of their land for agriculture. And yet they are an agricultural product exporting country. Era wano abayizi abaaliko mu nteekateeka eno bakwasizza Mwami Ssekandi ekikopo kye baafuna ekiraga obumalirivu bwabwe. Enteekateeka eno yatandika mu mwaka gwa 2005 ng'erimu amawanga agawerera ddala 13. Uganda lye limu ku mawanga agasinze okuganyulwamu mu nteekateeka eno.